Lwaki omubiri gwa Sseggirinya tugulaze nnyo omukwano okusinga Sseggirinya kennyini ng'akyali mulamu? Bannayuganda lwaki tumma abantu ekyokulya enjala bw'ebatta ne tugula emmere egenda okuliisa abakungubazi? Sseggirinya yalaajana ng'akyali mulamu ng'alaajanira ffe be bamu abakaaba, ng'alaajanira ffe be bamu abamwogerako ebirungi, ng'alaajanira ffe abali mu kulaga omubiri gwe omukwano, n'atuuka n'okuwanika ekigere mu kamera lwe yaweerezebwa mu kkooti ng'asinziira luzira ku nkola ya Zoom, n'agamba baganda bange ebigere bivunda. Abasajja bakeera kunkomerera misumaali mu bugere. Tewaliiwo gwe kyesittaza kiteekewo embeera mu ggwanga. Bwe baaleese omubiri gwa Sseggirinya mu paalamenti nabadde nsuubira ababaka abamu okumwogerako ebibi naddala abangi. Kubanze nali ndowooza nti mikwano gya Sseggirinya mu paalamenti omwo gye mitono, abalabe be bangi, ne buli obwedda akwata akazindaalo ng'awaana Sseggirinya. Buli obwedda akwata akazindaalo ng'ayogera birungi byereere ku Sseggirinya. Ne weebuuza mwali ludda wa Sseggirinya we yasinga okubeetaagira? Olaba n'atayinaako babe asobola okufuna abamuziika waakiri KCCA emuziika. Mwekki ekibalowoozesa nti Sseggirinya abeetaaga nnyo mu kaseera k'okumuziika era bwe mutamuziika agenda vundira ku nsi okusinga akaseera kali we yakubira enduulu nga mwenna mwesuuliddeyo ogwa Naggamba? Paalamenti yonna n'ebulamu okwekalakaasa ku lw'obulamu bwa Sseggirinya ng'ali mu kkomera. Waakiri yeekalakaase si kuggyibwako misango naye kukkirizibwa atwalibwa ajjanjabwe, kubanga Sseggirinya abadde muntu wa nsonga mu ggwanga, tabadde nga ffe bayeekolera itongwa. Sseggirinya abadde mubaka wa paalamenti mulamba, ekitegeeza nti wonna w'omutwala okujjanjabibwa osobola okumutwalirako abamuntalinga. Sseggirinya n'alaajanira ebbanga nti bannange neetaaga kugenda Bulaaya kulaba dokita wange, mwagaano kikoona mu stamp. Sseggirinya okulaajana yalinga awandiika ebbaluwa, naye ebbaluwa eyo babaka bamne nga mmwe muyina okujja apuluvinga. Paalamenti temugiteekangako muliro okuva abaana abo lwe baasibwa. Temuzirangako lutuula lwonna okuva abaana abo lwe baasibwa, nga mulimu n'aba NRM ababaka be nnalabye nga bwe baasiba Sseggirinya baagamba tetujja kuyingirira ba bitongole bya byakwerinda. Naye ng'amanyi Sseggirinya ky'asobola okukola, amanyi n'obusobozi bwa Sseggirinya we bukoma, ng'era akimanyi nti Sseggirinya tasobola yadde okutta ensiri, mwagaana okumuyimirirawo, mwagaana okumubeererawo ng'ate amaanyi mwagalina. Essiga lye bayita paalamenti ly'essiga eriddirira ekizekitiivu bwe mba sirimbye. Essiga eriddirira ekizekitiivu lirina amaanyi agateeka ku gavumenti akazito, lirina amaanyi agateeka ku bitongole by'ebyokwerinda akazito, kubanga paalamenti nayo gavumenti eyeetengeredde. In case obadde tokimanyi, paalamenti nayo gavumenti eyeetengeredde. Ate okumanya y'amaanyi nnyo esobola okujja obwesigwe mu mukulembeze w'eggwanga. Kyokka ate ye omukulembeze w'eggwanga talina maanyi gajja bwesige mu paalamenti nti eyibwa okulonda kuddibwemu. Kyokka ate yo paalamenti erina amaanyi agamwimpiikinga nga tutambulidde mu mateeka. Paalamenti eyo n'amaanyi gaayo egoleseza nnyo mu bafu, ne batuuka okweyama ngenda kuweerera abaana b'omufu. Weebizi Naggirinya situka bakulabe wamma ngenda kuweerera gwe. Omwana oyo kyasinga okwetaaga si sukulu fiizi zo, kubanga okusoma kw'omwana wa Sseggirinya tekusobola kulema. Omwana wa Sseggirinya kyabadde asinga okwetaaga mukwano gwa taata. Bantu bangi beeyama abaana b'abantu mu kuziika ne batatuukiriza, kyokka ate ne bw'aba atuukiriza tafunamu mpeera. Nkiddamu, mwabeeyama abaana b'abantu mu kufiirwa ne mugamba nti mugenda kudda mu bigere by'abakitaabwe, tekuliiko n'omu ku mmwe agenda kufunamu mu kikolwa ekyo lwa nsonga temukikola mu butuufu bwa kukikola.
taata w'omwana bw'aba afudde n'osalawo omuzaale buli kyowa abaana bo mulekwa alina okukifunako. Kakabe kagoye kalungi k'ogulidde abaana bo mulekwa alina okukifunako lwa nsonga nti wadda mu bigere bya mukadde we era weeyama okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwali obwa mukadde we. Ne mmwe mulowooza nti abaana b'abafu balina kusoma kokka tebambala. Abaana b'abafu kasita omuwaayo akawunga kiba kiwedde, nabo beetaaga ebyokuzannyisa, nabo beetaaga okuyisibwa ng'abaana abalala oba beetaaga okuyisibwa nga baddaddi baabwe nga bakyaliwo. Naye ne mweyama okuweereranga abaana baffe ate nga temututaasizza mu bizibu bye tubaddemu ffe tusobole okweweererera abaana baffe. Oyo omukazi Anita Amongi yayina amaanyi n'obuyinza obuyimiriza paalamenti okulwanirira omubaka we. Naye mmwe paalamenti y'eggwanga executive nejja n'egisokoolamu ne musigala nga mukyatuula. Executive nejja n'ebayingiramu ne musigala nga mulaba buli kimu kikyali okke. Paalamenti y'eggwanga bw'eba terina maanyi ganunula musibe nga Sseggirinya mbuulira weenaasobola okugonjoola ebizibu byammwe. Sirabayo omubaka ajja okunzungirako nze okunsaba akalulu, era sirabayo omubaka nkubira essimu muntembeeta. Paalamenti eyo bw'eba terina maanyi oba bw'eba tebadde na maanyi gasobola kutaasa Sseggirinya mumbuulire erina maanyi ki era muntawaanyizanga ki? Yeekolera mpisizaamu, yeekolera mpisizaamu, yeekolera nnoonyeza akalulu, yeekolera nnoonyeza akalulu. Mbuulira ogenda kusobola kunnyamba ki? Olina amaanyi agateeka mu ddwaliro eddagala, olina amaanyi agakozesa oluguudo, olina amaanyi agatereeza embeera ne tujjawo obususuze ne tuleeta equal opportunities ku keeki y'eggwanga nga n'abaana baffe abasomye basobola okugiryako, basobola okukkirizibwa okuweereza. Bw'oba tofunye maanyi gayamba mubaka munno, ogenda kuggyawo amaanyi agannyamba nze Itongwa, ogenda kuggyawo amaanyi agasobola okuyamba Munnayuganda nga ne mubaka munno MP Sseggirinya ekimba ekimu se kivudde mu kkomera. Ekyamaanyi ky'okoze kukuŋŋaanira ku mulambo, n'abamu mu ddwaliro tebaagenda kumulaba. Abaddewo e Lubaga n'abeerako ensambya tebaagenda kumulaba, tebaagenda yadde okumukyalirako. N'abamu mu kkomera tebaalinnyayo mbu bati okwesembereza Sseggirinya. Bwe banaabalaba ne Sseggirinya kiyinza okusiiga ekifaananyi nti nabo baali mu lukwe olutta abantu, kyokka nga bagamba nti bayinza okusiiga ekifaananyi nti ono yali mu lukwe olutta abantu nga bakimanyi. Sseggirinya talina yadde ensiri gye yali alumizzaako. Ng'omulambo temugutidde gusemberera, musemberedde omulambo gw'omutujju. Omulambo gw'omutujju guleeteddwa mu paalamenti. Omulambo gw'omutujju nga gwo temugutidde n'ogwekubisizaako ebifaananyi omulambo gw'omutujju nga baguleese mu ssetteeserezo, naye ng'omutujju y'omu yalaajana n'abawanikira ebigere bye. Sseggirinya n'agonda, Sseggirinya n'avunda n'aggwawo. Yakuwanikira ebigere wafunamu kifaananyi ki nti bigere byokka bye ebivunze oba bye bitulugunyiziddwa. Eriwaatulugunya we balaba n'atatulugunya gye batalaba. Sseggirinya n'atuuka okufa nga takyalina busajja. Sseggirinya n'atuuka okufa ng'obusajja bwe bwafa essanyu ly'ekisajja ne bwe yaliwonye ng'abadde takyasuubira kuddamu kulifuna. Bwe yabalengezaako ebigere yalinga ng'abagamba nti wano we mulengera kiri bwe kiti, naye ate amaaso gammwe gye gatasobola kutuuka kikabuka tewali. Yawuliriza nduulu ya Sseggirinya. Paalamenti ne sipiika waayo tebaateekawo mbeera ku lwa Sseggirinya ali wano ayasama. Kuweerera omwana we, kuweerera omwana we. Golowooza nti Sseggirinya ebimu ku bimugobye ku nsi kutya kuweerera baana be. Obuvunaanyizibwa bubadde bumuyinza obuweerera abaana be n'agamba kanfe. Sseggirinya abadde asobola okweweererera abaana be. Sseggirinya abadde asobola okukuza abaana be. Abaana ba Sseggirinya kye beetaaga mu kiseera kino si ze fiizi wabula kye basinga okwetaaga gwe mukwano gwa taata waabwe. Era mu bye bagenda okumisinga temuliimu kusoma, kubanga Sseggirinya aweerezza bulungi, teyatunda nsi ye
n'abaana be banaagabana ku mubisi kitaabwe gwe yaleka asogodde. Seggirinya kyebadde yeetaaga oba abaana ba Seggirinya kyebeetaaga si kubaweerera ne Seggirinya kyabadde yeetaaga si kumuweerera baana. Kwe kumutwa eddembe lye addemu yeeweererera abaana. Naye bwe yasaba nti nsaba genda kujjanjabwa Paalamenti gwe wennyini ng'essiga eryokubiri mu Uganda ate nga liyinza n'okuba lyerisinga amaanyi kuba lisobola okugoba Museveni ng'ate ye Museveni tasobola kuligoba mu mateeka. Lyalina obusobozi obuteekawo embeera Seggirinya n'ajjanjabwa. Lyalina obusobozi obuteekawo embeera Seggirinya n'ateebwa n'agenda n'ajjanjabwa. Wallahi ya Mungu Seggirinya bwe yalaajana yali alaajanira mmwe nti muyinako ku buyinza n'amaanyi agasobola okumpa obujjanjabi sitidde busibe ntidde kufiirwa bulamu. Mwenna mwagaana. Maama wa Ssejji n'atuuka okwesitula ng'ajjaako ab'emiranga ku Paalamenti ng'ogw'omwana guluma. Ng'ogw'omwana guluma. Omwana we abadde ayaluse. Omwana we abadde avuddemu ng'era ku ye kwabalidde nti kaakati omwana wange ono yagenda okufuuka mukadde wange. Temumanyi omukyalo oyo yajjawo omwana we. Temumanyi omukyalo oyo yakuza ate omwana we. Temumanyi bipakasi bye yakola okufuna akasente akaweerera omwana we. Atuuse okwesiimira mu mwana we. Omwana we akuze kaakati ke kaseera afuuke mukadde we. Nemujja ne mumumiza omusu. Omukazi yalaba laajanira nti obulumi bunnuma n'alaajanira abakazi ab'omuzinzi wano mu ggwanga nti bannange obulumi bundi bubi. Ogw'omwana guluma abakazi mumanyi ogw'omwana. Mwagaana okuwuliriza obulumi bw'omukyalo oyo. Essaawa eno mumubudaabuda ng'azze mu Paalamenti ne kasiketi y'omwana we. Ne jeneza omuli omubiri gw'omwana we. Mufaayo nnyo mumuwambaatira maama. Munnange nga kitalo. Maama munnange nga kitalo. Omubaka omu n'atuuka n'okuleeta ekiteesa buli MP aleeteyo emitwalo 3 kulwaba mulekwa ba Seggirinya oba ng'amabugo. Mu bufunze nti Seggirinya Muhammadi yasoloozeddwa oba omulambo gwe gwasoloozeddwa obukadde obusoba mu 150. Naye nga maama yajjako ku nnyumba eyo ataakiriza obulamu bw'omwana we nga yeewala kimu kumukomezaawo mu jeneza mu nnyumba eyo. Mwagaana omuwa omukisa. Mwagaana okumuwuliriza. Mwagaana okutuulako mu ngatto ze. Mwagaana okuwulirizaako ku bulumi bwe. Omwana afudde kaakati ate muli wano mwetema amaganzi. Muli wano mwetema engaliki. Nga kuweerera abaana mweti Naggirinya idiot. Nga gw'omukuba ssetaata we. Oba mmwe mulowooza eno ensi mugenda kugireka nga yabamulekwa gwe musse gwe muweerera abange mubaleke nga tebasomye waakiri mbakuze. Kuba mmanyi nsobola okubeesomesereza n'okusinga essomero. Nze temuyambanga abange munkolere ekintu kimu mundeke nze mbeekulize n'ebuba bwavu obungi ennyo kuba nze ndi musomesa n'okusinga essomero ate ng'emisomo gyange gisobola okukuyisaawo mu nsi naddala ku Uganda nga bwe yafuuka n'okusinga leeta ereeta bbi. Buli akwata akazindaalo Seggirinya abadde mukwano gwange mu bufunze Paalamenti yonna ebadde mukwano gwa Seggirinya wa kibiina ki buli eyakutta akazindaalo bannange Seggirinya ye abadde mukwano gwange. Tewaliwo mulabe wa Seggirinya ate nga nabadde nsuubira nti Paalamenti eyo egenda kubeeramu abalabe ba Seggirinya nkumuliito kubanga abaamulwanirira ateebwe be batono ate ng'era si be b'ensonga. Bonna abeeyita ab'ensonga bonna tebaayamba Seggirinya. Bonna tebaazirako ntuula za Paalamenti ku lwa Seggirinya. Waliwo eyali yeeyita loopu ebiseera ebyo. Teyayiwako oba teyazirako ntuula za Paalamenti ku lwa Seggirinya. Abala ekisanja kye eky'obwaloopu nga kinaatera okuggwako atandika okwefuula activist. Abayiseyo mu Paalamenti. Free Kibalama, where is Kibalama asika antena? Iwo Bobby tebamusika antena.
Bobby abakulaba entambula zo okuva gy'otandikidde oba okitegedde tebamuyamba ababalaga nti bamwagala nnyo mu kaseera kano tebamubeererawo sibe bokka nange munnayuganda I am responsible nange saakola kimala okulaba nga Sseggirinya ateebwa nange saateekawo mbeera okulaba nga Sseggirinya ateebwa naye antonne ng'oleka munze munnayuganda omuntu wa bulijjo gwate n'agenda ntya nga sirina komanda ekimpeesa omubaka obululu bwange kwe kunkulembera mu buli kimu naye komanda tazze yadde okuŋŋamba nti kino alinga eyakolako ekyomuzinzi yalizzaako endowooza yagendera mu ka t-shirt aka Free Sseggirinya ne bagendanga ne batambula kugenda kuziika oba wawa naye nga tebambadde yadde obutishaati bwa Free Sseggirinya and Alan Ssewanyana so nga ate mu kaseera waliwo enneekalakaasa nnyingi nnyo waliwo enneekalakaasa ez'ebikolwa waliwo enneekalakaasa ez'ebigambo oyinza okwogera Free Sseggirinya oba n'oteekawo embeera gwawulira nti tosobola kwogera n'akatishaati ne kagaana gwe siina gwe nalindabyeko nti ayambadde akatishaati aka Free Sseggirinya taliiwo be batono naye n'akatishaati ne kagaana essaawa eno gwali mu kwogera ebingi olaga omukwano gw'obadde olina eri Sseggirinya olaga Sseggirinya nga bw'obadde omwagala ennyo gwe bw'oyagala ennyo tobataasa mu kinnyanga baguddeyo nina mukulu wange bamuyita Fahadi wa maama Jamida Fahadi twali tutambula ng'abaana abato mu Bisegguusi Nateeti twali tuli bato twali tuzze Kampala kuwummula kakati abaana abato mubamanyi bagenda batambula buli we basanze buli olaba omwana omuto agenda ne kasasiro nga ye amanyi asobola okufunawo kyajjeewo ekyasuuliddwa kumbe amazzi wansi gamerako omuddo ku ngulu Fahadi n'asirittuka n'alinnyawo ate teyasirittuka yalinnyawo yeeyagalidde nga tetulowooza nti waliwo mazzi Fahadi aba agenda okukka wansi simanyi obwongo gye bwava nti muweereze muki mukono ne muweereza omukono n'ensika alhamdulillah Allah n'atusaasira Fahadi teyabbira wansi kakati mmwe bikwano gyammwe kyekyo gye mulaba gibbira ne mugimma emikono ne mweyongerayo eri ne mwesegabesa tonsembera maama nange tebampita omutujju bamaze okubbira batuuse wansi mu mazzi amaze okubbira atuuse wansi mu mazzi mulambo gunnyuluddwa ate okaaba nnyo nti abadde mukwano gwange era ebyokuziika mbikozeeko n'abaana be ngenda kubaweerera mugabirenga abantu emmere ng'enjala ebaluma thani okuleeta emmere okuliisa abakungubazi mu kuziika kwabwe ku enjala yeebasse omuntu afudde enjala bw'oleeta emmere nnyingi mu kuziika abakungubazi balye nga ye takyalya akukkuluma nnyo Sseggirinya mwenna abamwogeddeko mu paalamenti temumwagala nkiddamu mwenna abamwogeddeko ebirungi ebyerere mwenna abalaze nti abadde musajja embaggubaggu mwenna abalaze nti tazzikawo temumwagala nga lwaki tazzikawo atazzikawo n'omulinda okubanga tagenda kuzzikawo kyokka nga yali mu kkomera ng'asobola okukomezebwawo tewamuyamba oli ku mulambo osuusuuta oli ku mayiti owaana nga Sseggirinya bw'abadde omusajja embaggubaggu nga Sseggirinya bw'atagenda kuzzikawo Sseggirinya twalina amaanyi agamuzzaawo Sseggirinya twalina obusobozi obumukomyawo naye sitwakikola saawa eno tuli ku mulambo tubiyita tusiiga akazigo manyi ndowooza teri mufu mubi ndowooza buli mufu abeera mulungi gwate ebirungi bye boogera ku Sseggirinya lwaki tebyabawaliriza okulwanirira Sseggirinya nawulidde full figure byayogedde byonna n'atuuka n'okugamba temuwayiriza gavumenti omugenzi teyafudde butwa ffeffe twamutwaliranga ebyokulya mu bufunze mu ntegeera ye alowooza nti obutwa obutaba Sseggirinya bwa mmese alowooza nti obutwa obukuba ba Sseggirinya ba mmese era ye amanyi nti obutwa babulira mu byakulya byokka senga obutwa bwa Sseggirinya bwali mu byakulya bwalitambulidde mu lubuto obutwa obutambulira mu lubuto tebulwisa
obutwa bwa Sseggirinya bubadde mu musaayi baabumukuba bukubi teyalya bulye n'otuuka n'okugamba mbu Sseggirinya muleke kuwaayiriza gavumenti nti yafudde butwa Sseggirinya bye yafa mu bimanyi Sseggirinya yafudde siriimu senga Sseggirinya yafudde siriimu gwe nga tonnafa kuba naawe omulina gwe nga tonnafa era gwe nga takoze nga Sseggirinya nga takufumbye nga Sseggirinya nga takulemazza nga Sseggirinya nga takuleese bikuyiro nga Sseggirinya nga takubonyaabonyezza nga Sseggirinya lwaki gwe okyali mulamu nga Sseggirinya afudde singa kisse Sseggirinya abadde siriimu naawe full figure singa tokyali mulamu kuba omulina gye wazaala omwana we asooka omanyiyo kuba omulina gwe nga tonnafa gwe nga okyayinaayina gwe nga okyatambula nga tonnakutuka joints zo gwe nga tebakuddusa mu ddwaliro buli kadde maama ye yafuna kuwa kika ki ku mulembe guno siriimu akyaluma bw'atyo oba abantu bano bategeera batya ku mulembe guno siriimu akyaluma bw'atyo ku mulembe guno oguliko ssente oguliko okukyusa omusaayi oguliko eddagala kale nga n'abaavu tabatuusa ku mbeera eyo mbu Sseggirinya Muhammad gwatuusizza ku mbeera eyo ku ddiiru ki Jennifer full figure nga n'abaavu tebakyakunkumuka bato takyabakutulako bitundu bya kyama takyabatulugunya bwato kwembuulira y'ono yalwala siriimu kyataaluma naffire obwenkaniddeawo mu bufunze kakati Sseggirinya gwe tuba tubalirako abazira abamukenya tubujje ku ffire kuba tulaba ate ye akonzibye nnyo agonze nnyo n'okusinga ffire ebbongole uta ku mulembe guno ku muntu alina n'obujjanjabi obutali bwa nsawo ye wabula obwa paalamenti ku mulembe guno siriimu akyasobola okuluma omuntu bw'atyo manyi bano bwe bakutta bateekateekawo n'embeera ku kiki eky'okugamba abantu lwaki ofudde kubanga baba bakimanyi nti abantu bamanyi amazima bajja kugamba ensi amazima kati ono zimuleese ade ere siriimu yamusse muwe kubafu ekitiibwa muleke kufutyankaŋŋa nfa zaabwe leka abaana bakaabire taata waabwe mu mirembe beeramu n'empisa Jennifer full figure abantu abamu bakitwala nti yo Wamukenenya talogwa ndowooza Wamukenenya ne bwagwa ku accident aba afudde Mukenenya kubanga ne gwe baloze ate muwaayiriza abantu bulogo nedda oyo abadde ayina Mukenenya mukwano enziku yeyokka etakwatagana na Mukenenya oba endwadde y'obukaba yeyokka etakwatagana ndwadde y'abazira yeyokka etakwatagana na Mukenenya era byebitabeera watya naye n'Owamukenenya bamuloga n'Owamukenenya bamukuba obutwa n'Owamukenenya bamutta kakati omujega wajja n'agamba mbu teyafudde butwa yafudde Mukenenya gwe kyogamba bw'olwala Mukenenya obeera ofunye pamiti ekukkiriza obutalogebwa oba ofunye bakayita batya entalogwa oba ofunye mwetango ng'omaze okwetangira nti tewali ndwadde yonna ndala keba accident erina okutta ne kijja nga kibimba ejjovu gwe ng'okyali mulamu singa abadde Mukenenya gwe ng'okyali mulamu gwe nga tonnafa gwe nga tonnakogga gwe nga tonnayiika gwe nga tonnalwala mabwa gwe nga tonnakutukako mabeere kuba ye obusajja bwe bwonna bubadde bwattibwa dda gwe obukyala bwo nga tebuttibwanga mu Mukenenya kuguna omulembe bye bitaasoma bye byegeziwaza ye bannange lwaki tebiddayo mu misomo gy'abakulu bano abataasoma temubawanga mukisa ogw'okumanyika tebaasoma tebalina magezi asoma n'amawulire ng'agasulise amawulire agasoma nga Luwalabu erinnya lye aliwandiika ng'awandiika Oluwalabu aliva eri tamanyi gye bava nga bawandiika erinnya lye yazze mu by'ekikugu eby'ekisawo yamanyi ekissa omugenzi gwe ntegeerayo n'okumanya kwo
kusobola kumanya ekisse omugenzi ekiyaabwe. Toyina bukugu busobola kumanya kisse mugenzi kisukka ku yaabwe. Toyina bukugu busobola kumanya kyasse mugenzi kisukka ku yaabwe. Ayasama alinnya ng'ente. Nekituuka okugamba bali baagala emirambo bannange Bobi Wine ayagala mulekeraawo batta naffe tugikyawe. Mulekeraawo batta naffe tugikyawe. Ne tusaba Oweekitiibwa Allah nti gwe bw'olifiirwa Bobi Wine tajja kuzungira ku mulambo gwo. Era tajja gwekulubeesezaako. Mwewombeeke tusabe. Bismillahirrahmanirrahim. Oweekitiibwa Allah ne mu kaseera ak'okunyigirizibwa era abatunyigiriza baagala okusigala nga batunyigiriza ne batta baganda baffe ne beetaba mu nfa z'abaganda baffe ne balumyanga baganda baffe enkya bwe twatusanga tukaaba ne bagamba nti twagala nnyo emirambo mu bufunza omugabo gwaffe mu nsi mirambo. Era bagitulangira buli lunaku gye batta ne bagituweereza tuziike nga batuteerako ebbaluwa nti n'ogwo guugwo ngu basindikidde anti mwagala nnyo emirambo. Ayi Allah nkusaba okyazeeko okufa mu nju ya Fuulfiga. Kyagulanyi aleme kuziika. Fuulfiga akimanye nti Kyagulanyi ayagala mirambo gy'ababadde ayagala, tazungira ku mirambo gy'ababadde batamwagala oba abatamwagala oba egy'abaana aba batamwagala. Ayi Allah Oweekitiibwa kyazaako okufa mu nju ya Fuulfiga. Muttireko ku mwana, mukwatireko ku mwana alyoke akimanye nti akaseera kano ng'abantu bafiiriddwa bw'oba tosobola kuyimirira nabo waakiri baleke. Ayi Allah Fuulfiga kyonna kyali Kyagulanyi. Ayi Allah Fuulfiga si ye yali etabye mu kusekerera Kyagulanyi ng'alumwa. Ayi Allah Fuulfiga si ye yali etabye mu kutujjolonga nga tulumwa. Ayi Allah Fuulfiga yaliko muganda waffe era twalina bingi ebitugatta. Naye ayi Allah okufa bwe kuba nga tekusobola kuddamu kugatta myoyo gyaffe. Ayi Allah bwe ziba nga ssente zimusingidde omukwano ne zimuggyamu n'ak'obuntu, teekako okufa mu nju ye. Ayi Allah teekako okufa mu nnyumba ya Fuulfiga alyoke ategeere okufa bwe kuluma. Ayi Allah twalina omukyala Nateete baamuyitanga Madiina nga Madiina ajeeja abafiiriddwa ng'asanyukira mu kufa kw'abantu. Ayi Allah Madiina bwe yagezesebwa n'okufa kw'omutabani we omuggalanda gwe yali asinga okwagala, Madiina yamanya nti omuntu aluma. Ayi Allah tewaliwo ayinza kuyiga nga tagenze mu ssomero. Ayi Allah Fuulfiga mutwaleko mu ssomero. Allahumma amina.